Ekiro ky'olwaleero essaawa zaabadde zigenda mu 4 twafunye amawulire poliisi egamba zibadde essaawa 3 kati tubale nti nga zigenda mu ssaawa 4 ekiro ekikeeseza olwaleero olwo ziraga nti zaabadde ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January 2024 webukeeredde olwaleero nga ziri ennaku z'omwezi 3 2024 January getukeereddeko gemukeereddeko mwabataagategedde gannemye okubuleekinga news olw'ensonga nti nabadde sigagatta bulungi era ngenza okumaliriza nga ngenza okulaba nti omuntu agamba nti don't waste time ku stanti ate gwe sijja kukkiriziganya naawe ensonga enkulu ez'okulabisa muyinango zikola ne zivaawo bwebiri we biyimiridde ensonga za Pastor Bugingo oluvannyuma lw'okuba nti yasimattusa amasasi ebibuuzo bingi ku mimwa gy'Abannayuganda ansa bayina ntono ddala buli muntu bw'ogatta ebintu bino osobola okwefunira ansa eyiyo ku kituufu ekyabadde kitiisa Bugingo kyekiriwa bangi bakkiriza nti Pastor Bugingo alabika alina abalaba abamunoonya tusooke twebuuze nti akolera mwami Museveni ne mutabani we be balina emmundu era ababadde bamulumbye bammundu kitegeeza nti bakolera ate be bamu ku balabe be tugamba nti alina abalabe bangi ensonga zino buli muntu azifuna lulwe kubanga sitole efulumiziddwa ku Soroti TV kwennyini nga bakunyumiza engeri gye yasimattuseemu bagamba nti bakubye amasasi agawere 15 naye ku masasi 15 13 gakutte abadde driver we amasasi 2 gakutte Pastor Bugingo ku mukono n'eryokubiri ku mugongo bw'atyo n'agwa wansi wa steering kyamutaasizza okubeera nti teyattiddwa naye amangu ddala nga yakakubwa amasasi ag'ekikanga bwe kyaguddewo yasobodde okuvuga emmotoka nti ayagala okutomera ababadde babakuba amasasi amangu ago n'afuna ekirowoozo n'ategeera nti ate mu mmotoka nninamu ono gwe bakubye amasasi alabika yeetaaga obuyambi bwange mangu ddala bwe kukyusa emmotoka agivuga agende e Mulago eweerabira nti bamukubidde Nansana obudde bwe yavugiddemu emmotoka okuva e Nansana atuuke e Mulago atwale omulwadde ono bw'atwala omulwadde mu ddwaliro e Mulago naye yeetwala mu ICU kuba batugambye mukadde ako yadde mu ICU amaanyi agavuga emmotoka agobe bali abatomere afune amaanyi agavuga emmotoka agitwala e Mulago omuntu asimattuse mu kikanga bw'ekyo ky'obeeramu buli muntu yeebuuza nti amaanyi ago oba ogajjawo agasobola okusimbula emmotoka wadde mu kifo ekyo nga ne poliisi ezze wadde waakiri okutaasa kubanga jjukira nti bwe bakuba amasasi ng'ago emmotoka ebiseera ebisinga bamu bazireka nawo poliisi yeezijjawo naye yafunye obuvumu obugivuga n'agiggyawo nga poliisi tennaba kutuuka bwe nkugamba nti ebibuuzo bingi nga ansa ntono ddala buli munnayuganda ensonga eno agyogerako bubwe we twogerera addusiddwa ali mu ICU eryo lyeggulire erya NBS ali mu ICU eggulire ddala tugenda okuddamu okulaba Pastor Bugingo nga bamutaddeko wano ku mukono nga bw'olabaawo ku kifaananyi awo nga Pastor Bugingo bamutaddeko kanula oba ka plasta si kanula wabula nga bamutaddeko ka plasta awo bwe tugenda okwetegereza ekifaananyi kino bwe tugenda okwetegereza ekifaananyi kya Pastor's car emmotoka ya Pastor Bugingo we bamukubidde emmotoka we bagikubidde bwe tugenda okwetegereza kanjibawe wano bwe mugenda okwetegereza ekifaananyi ky'emmotoka ya Pastor Bugingo eri mu distance eyakubye ekifaananyi ekyo yabadde mu distance era kyekifaananyi kyokka kye tulina intaneti yonna ekifaananyi ekyo kyerina wabula okukubwa kw'amasasi g'emmotoka batugamba nti driver we yaluguzeemu akaba era yabadde amuvuga musirikale ekifaananyi sikitaddeeko wano kubanga sinnabeera mu bukakafu bwa kifaananyi ekyo eky'omusirikale y'ensonga lwaki sikitaddeewo wabula bwe yakubiddwa amasasi driver we mbo n'afa naye nga tannafa ebyo byonna nga tetunabituukako ebyokufa ndi ku analysis yange mu ntegeero eyange ng'omuntu Pastor Bugingo
amawulire ga poliisi agalipotinga incident yabaddewo galaga Pastor Bugingo yasobodde okuvuga emmotoka ye n'agijjawo ku siini n'agitwala mu ddwaliro e Mulago ne yeetwala mu ICU era n'atwala ne mayiti yabaddeko. Tubuuza nze ng'omuntu mbuuza Pastor Bugingo yafunye atya amaanyi agakwata omulambo gagujje ku steering ku nsisi eyo yonna yonna ey'amasasi atamanyi nabatujju gye bakutte avuga atya emmotoka okugijja ku siini okugitwala e Mulago era atuuka atya mu ICU era yakoze eggulire lino eryasoose yabadde luddawa eggulire lino eryagikubye ebibuuzo ebirala emmotoka ya Pastor Bugingo tetunnagirabako kugyetegereza wadde ekituli ky'amasasi. Emmotoka ya Pastor Bugingo fenga ab'amawulire abagasaka ne tugalipotinga ne bwe munaatubuuza tetunnafuna ku bituli ebyakubiddwa ku mmotoka ya Pastor Bugingo. Emmotoka ya Pastor Bugingo kuba abaddewo nga balipotinga n'amawulire tebaasobodde kugyebulungulula okutulaga amasasi gakutte mu luggi, amasasi gakutte endabirwamu ne bweba bulletproof amasasi era enkovu zaago ziraga. Emmotoka eyo nga bwe mugiraba bwetyo bweri. Pastor Bugingo agenza okutuweereza ekafaananyi, tugenza okutunuulira akafaananyi ka Pastor Bugingo nga yeetegese bulungi nnyo nga ne feesi ye endaga gyeragamu ndala. Ekirala Pastor Bugingo poliisi yagenza okutuukawo egamba mu lipooti ya poliisi egamba nti twagenza okutuukawo ng'obujulizi bumaze okutaataaganyizibwa nga tetulina bwe tutandikira wabula tugenda kufuba okulaba ekisoboka nga kamera zaffe zitulaga ekigenda mu maaso. Nkiwawo awo ku junction ya Namuŋona Bawarakata waliwo kye bayita waliwo gundi awo waliwo kamera. Ekirala Pastor Bugingo ebiseera ebisinga kubanga tusula ku luguudo lwerumu. Pastor Bugingo ebiseera bitono nnyo emmotoka eyo lwenjirabamu omuntu omulala Pastor Bugingo yeyeevuga ne mukyala we. Pastor Bugingo baba bamukubye amasasi bategedde batya nti kwolwo Susan Makula tajja kubaamu. Mukazi we Susan Makula yabaddemu. Sikola kulumba muntu yenna wabula nkola analysis y'amawulire era sigambye nti Pastor Bugingo tebamulumbye, sigambye nti Pastor Bugingo tebamukubye, wabula nkuwa ensonga gwe naawe ojjemu. Mulimu wano abagenda okujja bavume naye nga tebategedde kyendiko. Siri mu kulumba Pastor Bugingo nti teyakubiddwa oba yakubiddwa, wabula mbawa ensonga. Pastor Bugingo bwe bamulumbidde abamundu nti bamulumbye ne bamusanga ku junction yawo eyabba Warakata kukyambuka ene Kawala kino kyambuka Namuŋona ku Orthodox Church. Pastor Bugingo bwe bakubye embu driver we yafudde. Tetumanyi yafiiridde awo wennyini oba yafiiridde mu ddwaliro. Amawulire ga poliisi ngamba Uganda Police si aga Map Media TV nga abasasi baffe, wabula amawulire ga poliisi gagamba nti Pastor Bugingo yafunye embavu ezivuga emmotoka kansome mu Luzungu wano nyinza okuba nga nze sitegeera nnyo Luzungu ngezezaako kibawa mu Luganda nyinza okuba nga sinze ntegeere nnyo Oluzungu naye bwemba sinze ntegeere nnyo Oluzungu era munansaasira. Mu statement ya poliisi mu ssaawa emu emabega egamba bweti nga January 3rd 2024 the Old Kampala police are currently conducting a comprehensive investigation into a tragic incident
involving the attempted murder of Pastor Aloysius Bugingo from the House of Prayer Ministries and the unfortunate killing of his bodyguard Muhumuza Richard. Wano tebataddeko musirikale wabula bagambye unfortunate killing of his bodyguard Muhumuza Richard at approximately 9 p.m. ezo ze sawa 3 nga zikunukiriza okuwera esaawa 3 amawulire gano ffe tutandika okugafuna sawa 6 eyo naye wano bakugamba approximately sawa 3 p.m. nga zikunukiriza okuwera esaawa 3 nze mu luzungu lwe nasoma mu St. Mugagga Nkozi Boys Primary School lungamba approximately kiba kitegeeza nga kikunukiriza on January 2nd 2024. Unidentified assassin opened fire on Pastor Bugingo's vehicle registered as Praise God along Namungona Zone 2 Kasubi Lubaga Division Kampala at Bawalakata Junction along National Housing Road before escaping the scene on the motorcycle. Era abantu aba balumbaganye ntine badduka nga bali ku pichi wana awali akawaayiro wano we wali akawaayiro bannange sirumba Pastor Bugingo wadde yatulumba ate simwagaliza kufa njagala kulaba ku Uganda njagala abe mujulizi be bamu benjagala basabire Uganda nga tukwata engabo njagala bano baberewo ng'obujulizi nti nali mmanyi musaaga bano nsagala bafe sagala na muntu akwata ku bulamu bw'abasajja batatu agala njagala those people I want them to live baberewo kakati wano police egamba ku paragraph eddako despite sustaining injuries during the attack Pastor Aloysius Bugingo managed to transport the vehicle to Mulago Hospital full stop. Njogera byensoma bya Uganda police kati wano wendi kankaddemu wano waggulu ku kaparagraph kano eri waggulu tuvuddeyo despite sustaining injuries during the attack, Pastor Aloysius Bugingo managed to transport the vehicle to Mulago Hospital. Eyo report ya police eyo full stop. Muhumuza Richard oyo ye driver we succumbed to the assault and was confirmed dead upon arrival at the hospital. Currently, Pastor Bugingo is undergoing medical treatment, is under close monitoring. Banange mwe mwasoma oluzungu kamapu kamwa katono bwe kati akalwadde sikamanyi luzungu tekasoma nayengezezzaako okubivunula nammwe mu nnyambe nabivunudde mu Luganda nembipostinga nakino polisi kyetaddeyo mu nnyambe ko gutekayo wano munyambeko wano police egamba despite sustaining during the attack ngojeko okulumbuganwa buno bwe bafunye n'entiisa yonna eyabaddewo Pastor Bugingo yasobodde okuvuga emmotoka n'agituusa mu ddwaliro e Mulago naye batugamba driver ye yafudde. Pastor Bugingo amaanyi wagajjeewo agakwata omufu oba omulwadde omuyigwe bakubye amasasi mu njege ye ebaddewo mu ntiisa n'omukwata ate n'ovuga emmotoka n'ogitwala e Mulago. Pastor Bugingo ate batugamba wano eyabadde akuvuga musirikale. Pastor Bugingo obadde olumba Pastor Kayanja nti takyalina Katonda akuuma abasirikale era convoys ezigira mbusimanya bayina n'emmundu ng'obalumba ono gwe tulaba wano nga musirikale wadde ekifaananyi sirina kiteekawo naye amawulire galaga nti yafudde yabadde wa UPDF omusirikale. Bannange bwe mubanga mwagala mujjenga ku Map Media TV Professor atasoma abannyonnyola oluzungu olutuufu. Nze sikola mawulire gagenda kunsibya nkola mawulire nga nkola reported. Ffe twali tusoma mu primary mu P2B batusomesa ekigambo kye bayita reported speech. Reported speech nze wano gyendiko eya poliisi
abange kadivazoni kali kuki olunaku lw'Essande ndowooza lwe olunaku lw'omwezi nga lumu waliwo ndowooza lumu ku saafisi eyabaddeyo Bugingo yagambye nti bagenda kuweza emyaka 13 nga 28 January guno bategeka okusaba n'okujaguza Katonda olw'okugulawo House of Prayer. Nze omu ku bantu abatandika House of Prayer nze omu era ku Pentagon nze omu ku basonda Pentagon era nze omu ku bagula ettaka ly'e Kanani nze natandika okusabira ewa Bugingo mu 2012 2011 kubanga tutandika okusonda Soroti TV Soroti Radio nga kwendi Soroti Radio twagisonda taka lyali lya sente zaali za church then radio eyo nejjanga wali watunda frequency sente ezo ne zichuka ne tugula frequency eyo twali tuguze 80 over 87 point something ne bijja mu mutabaazawo ne bicyankalana ne bamukasuka ku 10 mu plus eyo waggulu nze sente ezo ne diverting okuva ku ttaka ne zidde eno kati ate ne ku radio ate ne tuddamu n'okunoonya erinnya lya Soroti Media naliwo nga tulituuma twali mu kisaawe kya Bat Valley ne tutuuma erinnya lya Soroti nze Bugingo mumanyidde ddala kuviira ddala eri ekazo nga tannafuuka na bya pasita atandika okusabisa ewa pasita Serwadda nga mumanyi nze kubasaba ba Bugingo n'omwana gwe nnina asembayo kikwewunyisa namubbula mu ttaka lya Kanani omwana wange ye Jeremiah Kanani Mpanga the Kanani name nalijja wa Bugingo Kanani twatambuza bigere okuva ku Bat Valley ne tugenda mpaka ku Kanani Land kati simuwalana simulinaako buzibu wabula ebikolwa bye ebifuula Bible okugiteekamu obuwayiro bwa Bobi Wine ogiteekamu obuwayiro bwa Makula kati awo tuvuddewo nze ku byenjigiriza ye era Bugingo oli yasooka si ono nze nasabiranga ku Bugingo oli omutono ono omunene ayina ebyamwambala n'ayogera birala nze okuva ewa Bugingo navaayo olunaku lwe yalangira mukazi we n'abaana be nali mu kyaki mwennyini lwe yakyogerera nze kennyini nga tuli ku Kanani naliyo navaayo nga ngambye siriddayo ne ngamba abe wange kembalabe wa Bugingo siddangayo mpaka lwe era ya continuinga mpaka kusiriwala mpaka wali ne kati nga tuvudde ku ebyo ebyokusiriwala Bugingo eno sitanti oba si sitanti twagala kulaba ku bifaananyi by'amasasi g'emmotoka eno ekyo kimu twagala kulaba twebuuza leero Susan Bugingo yasigaddewa tava mu mmotoka Bugingo ye yeevugira emmotoka ye era ebiseera ebisinga Bugingo abeera ataddeko indicators ngadda ennamayumba Bugingo yatera okwevugira driver yamufunye ddi atandika okuvuga kale asobola okuba nga yakamufuna bwaba yakamufuna Bugingo ate watandikwa ddi okuvugibwa abasirikale gwayina Katonda akuuma ng'ovuma banno wagambanga nti abasirikale nti embizi yeri ebisesemye embwa yeri ebisesemye byesesemye oba mbwa ng'oteeka embeera ya pasita ng'ogeregeranya ku gundi ku pasita Serwadda ebintu byonna Bugingo byeyokolanga bye yavumanga banne ate bye yatuuka n'addako kakati bw'oba ddala essaawa zino ovuga essaawa zino ng'abakuvuga basirikale Katonda we yalagawa ensonga ya Pastor Bugingo yasimatusa amasasi buli omu yakirabye naye ebibuuzo bingi ku mimwa gy'Abannayuganda ansa ntono ez'okuddamu ku nsonga eyo. Pastor Bugingo tatugambako nti yali atuleniyiddwako wadde mu mukyaka. Abasirikale ab'amagye bakubiddwa amasasi ne battibwa nga nabajjenero bamukuba ne bamutta ne driver we n'alugenderamu. Eyasimattuka yali Jeno Katumba Wamala baamukubira omwana n'alugenderamu driver we n'afa. Nene Katumba Wamala yagenda n'ebisago eby'amaanyi era kaabula katalemererwe n'okuziika muwala we naye olw'okuba nti ng'omuzadde
ate nga jjeno n'agamba sijja kulemera ku kitanda nina okuziika omwana era yabeerawo mu kuziika lwa kuwaliriza bulamu. Naye ye Bugingo atagendangako wadde mu training ya mukyaka ne bakuba amasasi agawerera ddala 15 ge baatugambye bo okuva ku TV ya Seroti kwennyini. Ye n'asigala nga musajja w'amaanyi tafunye essasi limukosezza era w'owulirira bino atambula bulungi nnyo obulamu bwe bwazze eddengulu. Awo bannayuganda bwe bagattira obwongo ne bagamba nti ekintu kino kirabika kirina ekigendererwa ekirala ekikiri emabega. Kirabika menshoni y'abantu abazze okulumba Pastor Bugingo osanga babadde bazze nga bajjiridde driver we nga gwe bayinako obuzibu nga ye Bugingo tebamuyinaako obuzibu. N'olw'ensonga eyo bannayuganda beetegeerera buli muntu okusinziira ku sitole eyo nga bw'ogifunye kozesa obwongo omanye sitole eno eggukirawa ki ekigiri emabega, kubanga abamu batuuse n'okulowooza nti alabika yamaze okukwata ensimbi z'ababadde basonda Kanani anoonya engeri gy'afulumamu eggwanga baleme mubanja ssente zaabwe tagiraba. Naye kino kijja muwa ekkubo okufuluma nga teri amubuuza nti ssente zaffe wazibba n'odduka nazo. Buli muntu ajja kukkiriza nti omusajja adduse kutaasa bulamu.